Omuduumizi wa poliisi mu ggwanga Abbas Byakagaba akoze enkyukakyuka mu kitongole ky'akulembera ng'abadde aduumira poliisi mu Kampala n'emiriraano Stephen Tanuye amusindise mu kitongole ekitaakiriza omuliro ng'ate Richard Echegga abadde mu kitongole ekivunaanyizibwa ku bakuumi mu kampani ez'obwannannyini yazze mu kifo kya Fande Tanuye. Y'abadde omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga amusindise mu kitongole kya INTERPOL ng'agenda kukola ng'omumyuka wa director waakyo ng'ekifo Enanga kyabaddemu akirondeddemu SP Kituuma Rusoke. Leero Afande Enanga ayogeddeko eri bannamawulire mu lukuŋŋaana lwa Assembly okwogereramu ng'omwogezi wa poliisi mu ggwanga nga luno luyindidde ku kitebe kya poliisi e Naggulu ng'ategeezezza nti musanyufu olw'ebbanga ery'emyaka 5 gy'amaze ng'aweereza ng'omwogezi wa poliisi ate n'ava mu kifo kino nga talina nziro yonna ng'agamba nti ekyokuweereza ng'omwogezi wa poliisi kye kimu ku bifo by'akyasinze okwenyumiririzaamu. I come before you to bid farewell from the position of the Uganda police spokesperson that I've held for the last 5 years. Of course, I'm filled with gratitude, with a profound sense of gratitude, pride, and humanity. I'm leaving the position as I came. Enanga asiimye Katonda amusobozesezza okuweereza obulungi kw'ossa n'omuduumizi wa poliisi wamu n'abakulembeze olw'obuyambi bwonna bwe bamuwadde kw'ossa n'amaanyi ge bataddemu okulaba nga bannayuganda bakuumibwa. Start by thanking the Almighty God for his protection and guidance during my tenure, and also to further express my debt of gratitude to the Inspector General of Police and the police leadership for the invaluable support, advice, great teamwork, confidence, and trust that they placed in me. Eri bannayuganda abasiimye olw'obuwagizi bwonna bwe bamuwadde wamu n'obubaka obwekuusa ku bumenyi bw'amateeka bwe bazze bawa ekimuyambye okutambuza obulungi emirimu gye. I want to thank them for their unwavering support to protecting our communities and upholding the values of integrity, professionalism, and compassion, which was inspiring during my tenure of duty. Their collective efforts and support towards the office of the PRO continues to make a positive impact on the safety and well-being of our citizens. I want to thank them all for the constant updates that we share. Ayozaayozezza SP Rusoke Kituuma era n'amubaguliza ku buvunaanyizibwa obumwolekedde n'amusaba okukolagana obulungi ne bannayuganda. I also want to congratulate the new spokesperson, SP Rusoke Kituuma. I say this as a welcome. You are a fine brain and performer. Keep doing what you're doing. And I'm reminding you of the immense responsibility ahead. You are taking on a very tough task that requires great dedication. Always act with integrity and treat every member of the public with respect and compassion. Talemye kusiima bannamawulire baakoze nabo ebbanga lyonna ly'amaze mu ofiisi ez'enjawulo era n'abasaba okugenda mu maaso n'okukola emirimu gyabwe nga bwe bateekeddwa. Thank you for your commitment, hard work, the assurances that you gave me in this impressive journey that we have worked together. We have accomplished many concerns on crime, safety, and security matters. We have learned from each other, beginning way back with the year 2007. Those who worked with me when I was a CID liaison officer, then again in 2014 to 2016 as the police spokesperson, and again from 2019 to June 2024. I thank you all for the voice and heart that you put in your engagements. As always, keep it sincere, professional, and beyond reproach. Zanet Namatovu, Kulwa KSTV, Agaleero.